plan one way. Mpola Kolide? Dia kamere. Dia mama, nkuliseko. Utaka supu ako jaga okawute. Omwana Gambia akole ki? Nange lampulidde. Eka, biki ebyate? Mumba. Kati awe bange wanabanga settings ngate olaba Suzi kati olidde kamere ogenda gwe Suzi gogenda tomanyi na kumanya ogenda kwa wamanyi kansala kale omukutu cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okwaniza yonna gy'otulabira abali mu America mbatumiddeko nnyo abaweerezwa obuyambi mwenna America banange America UK Canada namwe abali wano e Uganda mwenna abayina kye mwawadde Asiimwe mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu guno tugukola nenja kwongera bategeeza nti tugezaako n'okukwatagana ne famire ya Asiimwe era omukyala Marusa ajja tubuulira watuuse ne wagenda okubanga ate atuuka okubanga guno omulimu tagukola yekka wabula n'okulaba nga tukwatagana ne famire ya Asiimwe tukole omulimu guno gubeere nga guli mu mikono emituufu buli kimu nga tukikola nga kiri mu layini entuufu. Tuli proudly powered by Marus Bridals. Bano bagamba nti bayina emishana egy'omulembe gomesa ez'omulembe gwe nno munnanga agenda okukola emikolo wamu naawe agenda okukola okukyala wanjetanidde omukyala ono Marus mukyala mulungi maama wa senga w'abaana ab'obuwala naddala bwe kijja mu kuwulirira abaana ab'obuwala era y'omu ku balabye ensonga eno n'ategeeza n'agamba nti Alan engeri gye nalabye nga mwana wa buwala siyinza butavaayo mu nsonga zino nga bwe ziri era n'aba ng'avaayo saawa zino we tutudde mu maka ga Marus we tudde mu maka ge watu wagenda okuba nga ate ajjanjabira omulwadde mpola n'obuyambi bannange tukyabwetaaga kubanga tugenza okuzuula ate bingi nnyo then ku mukono guli ate tulina omwami bamuyita Fred oyo naye ali ku ttiimu era ye mwannyina wa Marus kwega Marus gyali nti ayina edduuka litunda gomesi biki byonna ebyo byemanyi bintu byabagola abeera bize nnyo so twegattiddwako Fred ku saidi awo kulaba nga Fred olunaku olwaleero agenda tubuulira yasiibye n'omulwadde olunaku lulamba yamututte mu Dwaliro yamuvuze asiibye naye ajja tubuulira abasawo bye bagambye omwana mulwadde si mulwadde Fred agenda kuba bitunyonyola bulungi nnyo naye olunaku olw'ejjo kyekiro ekyasookedde ddala omulwadde kyeyasoose okusula wano mu maka ga Marus so Marus agenda tubuuzaako n'oluvannyuma atunyonyole omulwadde yasuza atya ekiro ekikeseza olunaku olwaleero then okumuteeka mu ngalo za Fred
okutuuka we yamutadde mu ngalo za Fred okumutwala mu ddwaliro, then Fred atujjawo atubuulire eddwaliro bwe ligenze, then batubuulire kuba bavuddeyo bonna olw'eggulo ne Marus, then batubuulire abasawo bagambye eki, then omulwadde yajja okusembayo. Naye nga mwebale nnyo obuyambi, mwebale nnyo, mwebale ddala. Era olunaku olwaliro mbadde nja kusaba ennamba gye mujja okulaba wansi awo eya Marus, engeri gyali nti yekeyateeka gye tugenda otandika okukozesa. Marus, buuza kuba tulaba ate oba nnyonnyole n'obbannyonnyola omulwadde bwe yasuze, then oyongere n'okwebaza abantu abagenze mu maaso n'okuba nga ate batuwa obuyambi. Bannange abatulaba eyo, mwasuze mutya, musiibye mutya. Ono ne Marus Bridal Center, mikwano tuli basanyufu nnyo obuyambi bwe mutuwadde. Tuli basanyufu ddala, temujja okwo bambi, mweyongere bambi okutwagala n'otulabirira. Naye nga omulwadde waffe ninako akasanyu mu feesi, omulwadde wange alya. Omulwadde wange alya kaba kaceera akaliira ddala, kaagala bambi akaliira ddala, era ndowooza omulabe wabadde alya n'akakoko akaagala nnyo. Kuba kati yaŋŋambye kati njagalayo n'akayembe ne watermelon, era nva bigula. Era bagenda kwozaako ku watermelon n'omuyembe babimusalira akole ki, alyeko. Omulwadde ajja kutereera, naye nga olunaku olwaleero ono muganda wange gwenzirako, kati jjukira nze mbeera bize. Namugaye munnange nsaba kunnyamba otwale muwala wo mu ddwaliro, kuba kati tumuzaala babiri, kuba kati ono aba kojjaawe. Namugamba omutwale, era eddwaliro lyamututte eryawali Lubowa ery'abamagye, kuliko Jesse oba Jesse gyamututte olwaleero baatuusewo saa 2:30, bavuddeyo essaawa 12. Kati munnange omulwadde waffe kati ono yayinza okwogera ebisingako awo, kuba yabadde n'omulwadde olunaku lulamba. Era ne Asiimwe ajja bagamba, kuba agambye bannange kino sikirabangako. Naye ng'omulwadde waffe nageze mu paakingidde amata g'omwana mu flaska, kuba kati omwana waffe anywa mata, twamugye ku mabeere, tagala kuddamu kuyonka. N'omulwadde wange ne mupaakingira Minute Maid n'ebyokulya. Yakedde yagenze okugenda nga tumaze okumuwa ekyenkya. Omwana ye omuto, according ku lunaku olumu lwakamala naye, omwana ayagala ki? Omwana mulamu? Omwana ali mu mbeera ki era yasuze atya? Omwana si mubi, si mwana mukaabi. Waba akakaabye bambi kaba kaagala kyakunywa, era ekyokunywa tukimuwa, kubanga flaska kati tugiteekamu amata n'ejjula n'ebeerawo. Wakaaba nga tumuteeramu amata ng'akola ki? Ng'anywa. Okunywa ye akola ki? Ayagala. Then kati ebya results byonna ono yasibye n'omulwadde mu ddwaliro, kuba kati nze mbanonye bunonyi, kuba namugambye mumaliriza kuba essimu zijje nkole ki? Mbanone. Era mbanonyeeyo, babaggyeko omusaayi omwana, no ne bamuggyako omusaayi, ne bagamba results zigenda kukomawo mu weeks 2. Yesebo. Kale, essaawa eno munzikirize akazindaalo kagende ew'omwami Fred asiibye n'omulwadde olunaku lulamba. Agenda tubuulira atubuulire okutandika ku ddwaliro we bagenze, cause abantu bano abavujjiriza abasinga baagala okumanya details zonna. Ddwaliro ki lye tukozesezza, then obujjanjabi bugenze butya. Tutandikire awo wennyini. Uncle Fred, sooka otunnyonnyole ensonga zino nga bwe zitambudde okuva ku ddwaliro, erinnya ly'eddwaliro lye mugenze, ssaawa mmeka, buzibu ki obuliwo? Tutandikire awo n'abasawo kye bagambye. Mbalamusizza mwenna abatulaba, era ndi musanyufu nnyo nti nno mu nsi muno tukyalinayo abantu abalala ab'emitima emirungi, okuba yonna abantu abasobola okuleeta obuyambi eri muwala waffe ono, okuba kye basobodde kyonna okukola okuba nti bayimirira naye mu mbeera gy'alimu ey'obulwadde, okuba abantu abamu bamanyi okuba nti beesamba abalwadde, naye okuba nti bayimiridde wamu naye bamuwa amaanyi okuba nti nno alwanirira obulamu bwabeere bulungi. Kakati sijja kuwanvuwa bingi, kannyonnyole ku mbeera gye tuyiseemu mu ddwaliro
bye tubadde mu ddwaliro mu GSRC. Tubadde mu ddwaliro baliyita JCRC Erubowa. So joint research oba clinic, something of that sort. Clinical Research Center. Joint Clinical Research Center. Mbadde manya abbreviation. Kaakati bwe tubadde bambi batufuddeko nnyo. Sijja kugamba nti waliwo alemereddwa era waba waliwo omusawo alemereddwa mu mbeera kubanga tubadde babiri. Omulwadde atambulira mu wheelchair. Baby aba mu kukaaba ali wiiki alina temperature alina biki naye nga tulina okulaba nti nno obujjanjabi bwonna tubukola ki tubutuukako. Abasawo bonna bakoze kyonna ekisoboka okuba nti bamuggyeko basoose maama w'omwana ne bamuggyako emisaayi gyonna ne gyetaagisa gyonna okukebera obutafaali CDF accounts biki ebyo byonna era babikoze. Though tetusobodde kufuna results eza CDF accounts kuba zitakinga long okumanya viral loads ze nti ziriwa. So obadde okyatugamba nko Fred bwe mubadde mu ddwaliro. Kakati nga results tezisobola kudda kati eza okumanya viral loads CDF accounts tebasobodde zizuula naye nga tugenda okugenda mu ddwaliro olumu tubaamu abamu ababeeramu n'okubuusabuusa naye amawulire galaga nti omuntu mulwadde. Susan muki mulwadde era bamutandiseeko okuba nti nno batandise omukanika. Eddagala lituweereddwa eritandikirwako ng'era eddagala eryo batuwadde eddagala lya weeks 2. In fact badde baagala n'otwadimitinga naye embeera gye badde baagala otutwala nga balaba tujja kufuna obuzibu eri omwana ne maama nga gye bajjanjabira omwana tebajja kuba kumpi ne maama. Ne balaba nga kibalemeredde ne bagamba katukwate tubawe eddagala eryetaagisa bw'oba osazeewo nga mugenda kubeera nti mufaayo eka konza ekyo okujjanjaba omulwadde temukitya ffe tusobola. Kati ne basalawo batuweeyo eddagala lya weeks 2 alimire tusobole okuddayo bareviewinge balabe ali mu state ki ayimprovinze oba tannayimprovinga. Era ne baby kyekimu tututte baby naye ne bamuggyako emisaayi gyonna egyetaagisa ne bamukebera naye era ebya baby ye tebasobola kubuulirirawo ku olwo nti oba ali positive oba ali negative. Yes, era abamu bajja kugamba nti kiti bateekako butesi dakiika oba kubuulirirawo lyetteeka lya ddwaliro bo omwana tebamubuulirirawo nti nno tebakubuulira muli n'eddwaliro tebakubuulira nti oba omwana oyo mulwadde oba si mulwadde naye bakwatawo olw'okubadde bamulabye nti nno ali ku risiki ne maama we kuba engeri gy'abadde ayonka ayina amabwa mu kamwa era bw'oba mulamu oba mulwadde bamutandikizaawo eddagala era ne bamuteeka naye ku ddagala litugenda osooka okubeerako for 2 weeks. Ne bagambye in fact eddagala eryo ligirina kutambula paka emyezi 3 lwe bajja okukonfaminga bakonfaminge nti omwana mulwadde oba omwana mulamu then awo tujja okufuna ekiddako eri omwana naye nga procedure yonna batugambye okudde tujja kuddayo mu 2 weeks in 2 weeks time. N'ekirala bamuggyeko maama we bamuggyeko bamukoze x-ray okebera amawuggwege n'omwana kuba omwana enzisaayi naye embi ne bamukoze x-ray era bonna results zonna tetujja okufuna mu 2 weeks time. So mu bufunze byebyo byetusobodde okujja mu ddwaliro. Eddagala lino lye batuwadde temuliraba nti butono mubadde musuubira omugugu gw'eddagala. Eddagala lya weeks 2 lye batuwaddeyo then tusobole okuddayo nga balabewo oba waliwo improvement oba nedda. Zino ze kaadi eno y'ey'omwana eya blue eno y'eya maama eya pinki era buli luddayo lw'omu ddwaliro balina okugenda ne kaadi zino ze zibalaga nti nno balwadde ba ddwaliro eryo. Lino lyonna ddagala lino lya omwana alina amabwa mu kamwa gamulese ne temperature mangi nnyo kyekikakaabya era bamuwadde eddagala lino asobole okubeera nga likola ki. Ne batugamba engeri omwana gy'agenda okuva ku mabeere tulumuwe ku mata gano
abeere nti nno omubiri gusituka kuba balabye ali underweight ekiso bamutunuulidde nga ali oba nkugambya zibadde kilo 5 bamusanze alina kilo 5 balina n'ekipi bamupimye nga barankinze nti ali mu ready kwegamba nga yeetaaga bali baagana mutwala mwana mugimu bamuweeyo ekitanda nga balaba bagiyita nutritional ali wansi nabyo talina nutrients mubiri so bwe batyo embeera ebaddewo. Bw'oba oyogera n'omulwadde ateekinga long okuwulira abasawo balina kye bagambye ku mpulira ye kozi mulabye nga bw'oyimirira wala n'omugamba Suze kino wangi ate nga olaba mbandeeka bakyogeddeko kuba nabo obedda balaba nga boogera naye nga balaata baddamu ne babuuza kiki ne tulyoka bagamba tawulira ne mbabuuza kiva ku ki kobbo ne bagamba engeri gye yamaze ebbanga nga mulwadde ng'ate tamiira ddagala abasirikale be baakendera mu mubiri byebyo ebimu ku byo ebimuliko okuba nti takyasobola kuwulira ate ogatteko okuba nti abadde akolola nnyo kimugiddeko embeera okuba nti tawulira naye bagambye nti bw'anatereera n'abeera bulungi ku ddagala buli kimu kijja tereera ajja kuddayo aterere abeere nnomo. Nenda kuddira Marus twagala osooka okwongera okwebaza tujja sukowa kwebaza koza abatulaba abali eyo abamanyi bridal shops zibeera so busy mutunda gomesi mutunda obukaaya mutunda biki byonna ebyo naye okusalawo no dividing a business ono gama court attention ko jiweko omuntu omulala then n'obudde obulala omali n'omuntu omulala mbadde nsaba bali abatulaba Maruso ono tugenda kukyusaamu katono simanyi bwe tujja kukikola bata Marusi ne Suzi mbadde nsaba otegeere ku nnamba ya Suzi ono naddala abantu gye basindikako obuyambi musobole okuba nga mukwatagana ne Suzi ku buyambi bwe basindika kuba kati gwe oli musoba mind osobole okuba nga mukozesa ssente ezo bulungi okulaba nga zimukola ki zimuyamba biki ebyo we tuba tuli off camera Uncle Fred antegeeza n'aŋŋamba nti abasawo bagambye eddagala lye bamuwadde ly'amaanyi so tujja kwetaaga agenda okukola ki okulabirira bagambye beetaaga ono agenda engeri gy'ali wiiki n'eddagala lye bamuwadde ly'amaanyi ajja tuuka oba yeebaka abe nga talina n'omwana nga takyamujjukira kubaawo so omwana yeetaaga helper okubeera nti all the time abeerawo awo okuba nti alabirira omwana kuba n'omwana ajjukira mulwadde ali wiiki yeetaaga okumonitaringibwa buli ddakiika ate era nga ekyo bakibuuza nti muntu kyabeera ewaka ne mbagamba eka waliwo omuntu naye omuntu oyo ali naye ali bize abeera ku mirimu gy'ewaka nnyo meaning ayinza otutekinga longo okugenda okussaayo obo nga atadduka alabe abalwadde gye baliko ate njjukira ne Marusi tabeerawo wa bumisana mu budde obw'emisana kati ne bopti nga tufuneyo omuntu oba maidi omuntu yenna asobola okubeerawo okuyambako ono ku mwana in fact sina kuyambako ye mwana yekka era mu biseera ebirala aba ayamba ne ku Suzani kuba Suzani mu biseera bino ali wiiki era mulayi musitule obedda ali ku wheelchair tasobola kweyamba omuvuga buvuzi ku wheelchair tasobola kweyamba so tasobola kusobola mwana mukadde. Maros wano tugenda kukolawo tutya wabwe kijja ku kyokufuna omuntu era tuwere planning otya kubanga bwo obuyambi abantu babadde ekirungi kyabo byonna abantu bambi babadde bakyawaayo alese 5 alese 2 alese 10 alese 2 alese 3 abantu babadde bakyawaayo tutese tyaka obwo obuyambi n'akasente kano okulaba nga tukakosa bulungi okusolvinga ekizibu ekyo era gobadde oteesa otya. Nze kyembadde nteesa engeri kati Suzi gyali mu mbeera eno kubanga essimu ye tajja kuyimuka bagenda bagiteeke mu gundi pin code. Nze mbadde nteesa bambi mu abali abatulaba
musobola okuteeka ku nnamba yange ey'essimu tusobole okujjanjaba Suzy ono tusobole n'okufuna maidi agenda omulabirira n'okuyamba omwana afooli era ng'ennamba y'essimu yange eri 0782 60 85 05 oba osobola okukozesa eya Airtel eri 0702 60 85 05 tusobole okujjanjaba Suzy atereere n'omwana we. Naddala abantu baffe ab'e Bulaaya oluusi batekinga obudde nga babuuza oli ayagala abuuze naye batwalamukko obudde. Mbadde nkusaba obeere mukakamu ate obawe ku budde koza abamu bakuba n'agamba mbuulira kino abamu n'akuba n'agamba ayagala kuwabula n'atwala mukko akadde naye mbadde nkusaba ojja kuba mukakammukko abantu bange abo basobole ng'okumanya naddala kiri bwe kiringa gye kiri nti gwe agenda osibanga n'omulwadde n'alisabye nti oluusi bw'oba oli naye olw'eggulo nga luno omubawaako ne boogerako kko naye simanyi oba anaabanga mu mbeera esobola okuwulira essimu bata mujja kukwatagana singa osindikira maluusi manya nze nkugambye kiri mu mikono mirungi. Maros is not this person ali so money minded and she's not that kind of a person. Ate munzikize kali nja gamba kano si mwavu nti emitwalo ebiri emitwalo 10 I don't think so. And abasobola oyisa ku ssimu ye eyasuze era mujja yisa ku ssimu yasuze kubeera bajja kuba boogerezeganya ne maama we basobole okukozesa akasente ako obulungi ennyo bangi nnyo mbadde mugamba Alan Cruz nsobola yisaawa enamba yange ebiseera ebisinga eba bize ate oluusi abantu abamu bayisizaako sente za bizinesi yange so oluusi byetabika kyesaagala so mukwatagane ne Marus nze nja kuba nzijja ngamba wa updates nti katutuuse wano katuli wano tuli wano otherwise omulwadde waffe kasooka atubuuzeeko tulabe. Suzy oli otya? Gy'oli bantu sooka obazzeemu amaanyi onaawo ogenda kuwona si kyekyo? Kasita nafunye eddagala ngenda wona. Wafunye eddagala ogenda wona? Ngenda kumira kati. Okay. Olidde ku mmere? Ndidde emmere. Olidde emmere ki? Ndidde enkoko na muceere. N'obimalawo? Ndidde n'enzikuta bulungi. Ki ky'oyagala? Oyagala ki? Ki ky'owulya muli ky'oyagala okulya ky'oyagala okunywa? Ekigwe muli eri by'ogamba nti kale singa ekyo kibeerawo awo nsobola okunywako n'okulyako? Ayagala nga bakamudde akatunda. Kajuisi. N'akamonde nga kasiike n'akaceere oba makuroni. Ebyo nja birya. Ne fruits oyagala? Fruits njagala nadde njagala emiyembe. Ne watermelon. Wanje maama abiguze birina. Kikyowulira omukka ogujja wala? Engeri gye olunaku telubadde lwangu era ne kwebaza nnyo anko webale oli musajja mugumu abadde nkwata omwana n'anvuga ku kagaali musajja wattu n'atwala omwana eri n'entuula n'akomawo tebibadde byangu wadde natuuse n'ekiseera ne mugamba tukome wano nze nzizaayo eka mpulira mpeddeyo ku mazima ddala nga mpulira omutima gutandise okunkuba gunkubira kumu ne mugamba nzizaayo eka naŋŋamba guma naŋŋumya nga
nga bw'agamba tukati tudde eri nga mpulira nfa nga mugamba nga process nnyingi naye yeebale kukola ku mwana kuba nabadde sisuubira nti ajja namuggyako omusaayi naye weebale nnyo kyonna ekinaavaayo nkirize. Ogenda gejjobere kabode bwoti obumonde bw'oyagala bagenda kufumbira enkya kuba kati ova kulya kaceere tugenda kukamula katonda olyeko ne kawotameroni ekitegedde n'akayembe enkya bakufumbire kamonde nako okalye ekitegeera bwebeera mugumu nze nagayo ogenda kubeera kabode atoddewo nga we wali obeere ng'olabika bulungi abantu batwagala okimanyi ekyo naye kyembadde njagala okubuuza anko kyataŋŋambye obulwadde bwange bubadde ku siteegi ki? Lwaki okyagala ekyo bakigambe? Lwaki abuuza obulwadde bwe buli ku siteegi eyo? Ffe tufa kimu kuwona, tobuuza bulwadde ku siteegi gye ku ki? Okitegeera? Halo Sebo. Yes, jebaleko Sebo Alan. Kale nawe jebaleko. Kale, eyemboze omuwala nabadde leero ku macha nenjirako ku YouTube. So I shared the video in other groups. Ne nga diaspora ne badde babuuza basobola okumuyamba bacha ku namba yonna ya mobile money. Kankuwe namba ya Caretaker jasule essaawa zino. Ate Alan ate namba gye washarinze kubanga eno yo njije ku YouTube ate namba yabadde wansi liko 0700. Eyo namba ya mulwadde ye. Ya mulwadde? Ya mulwadde mwennyini. Omuwala yennyini. Is it okay wetusindika ku namba y'omuwala yennyini? Tewali buzibu. Reason lwaki mbadde nkwa ne ya Caretaker is a condition gy'alimu. Dusobola okukyanga oba tayogera oba nga takola kiso. Kiyamba either way ate n'omuntu ali naye si muntu nti muluvu. Okitegeera. Ne reason lwaki nzibawa zonna nti mubeere nazo. Oli Caretaker era osobola omukubira n'omugamba musindikidde ssente bweziti naye mutandikiraawo. Okitegeera. Kale so either way zikola eri eriko okugundi ku YouTube n'eno gy'ogenda okumpa kyonna kikola n'eno gye ngenda okuwa kubeera mujja kwetaaganga okumanya ali atya ali biki okitegeera. Okay, ginsomere. Kagikusomere wano. Sebo. Yes, Sebo. Nze nnyabo Sebo. Ye nnyabo. Munnange tweyanziza nnyo kansooke n'okwebaza tweyanziza nnyo tweyanzenge. Kale. Munnange nalabye video y'oyo omuwala eri so touching. Yakutteko nnyo kati nina omuntu gwe sharing dali mu diaspora kati badde bambuuza nti ne bazija mu inbox yange ku WhatsApp ne bangamba tuwe namba ya mobile money. Yes, Sebo. Kati enda kuwe namba 2 Sebo. Nyanyabo. Eri 0782 60 85 05. Then kati nkusomera ya Airtel. Okay. 0702 60 85 05. Ereeta nakyambadde Marusi. Nakyambadde ku? Marusi Sebo. Marusi kale. Yes Sebo. Okay. Kale taata tweyanzenge. So ensonga zezo nga bwe zituuse bambi nnyongero beebaza mwenna buli alina wajja. You people have collected over 2.8 2.9 man mwebale nnyo sente ezo zirina oba wazikozesezza dda? Nzirina. Kale ekyo kirungi nnyo kuba tulina entandikwa. Omanyi okujjanjaba omuntu nga tutambula bulungi nakyo kirungi ddala. Kale njagala tubeere nga tumaliriza naye nga tetwagala omanye stage obudde buno kye tusooka okwagala kulaba nga oyimira ku magulu go oli happy oddamu weekolera emirimu gyo then tujja kukubulira ebiddako mu maaso eyo. Owulidde? Naye nga gwe ky'omanyi oli mulamu. Oli mulamu ogenda tereera.
kakati n'ekirala abantu baŋŋambye ku internet ne baŋŋamba oyina okwogera ne taata byonna byonna bibaawo biki but your parents have to know ani gw'oli naye era obeera waani byonna byonna mujja Marusi kyemmanyi mukyala mukulu ate mukyala muganda kyemmanyi mujja kwogera ne taata ye ajja kwogera naye pozi wagamba taata takimanyi nti oli mulwadde nadda takimanyi Marusi ajja kwogera naye nga results zikoze eki nga results zikomyewo naye nga ye Uncle Fred waali ne Marusi waali nange Cruise Exclusive weetuli ffenna nga ttiimu tujja kulwana paka lw'onaakomawo ng'oyimirira okitegeera Marusi ebigambo bye bisemba tusiibula abantu ebigambo byange ebisemba bannange nkowoola mwenna bakasitoma bange abalungi oli South Africa oli Oman oli Saudi oli Colombia oli Sweden oli Qatar oli Dubai mwenna oba oli UK America mwenna bambi mbayita mwenna twina offer ku Marusi Bridal Center osaswa miliyoni 2 okuva guno mwezi ogw'omusanvu paka ogw'omunaana osaswa miliyoni 2 gomesi z'omugole zibeera 3 gomesi za matron zibeera 3 ne seti 3 ez'aba ushers beba maids ababuuza mujje mumpagire mikwano nja kusanyuka nnyo ennamba yange y'essimu eri 0782 60 8505 neya Airtel eri 0702 60 8505 Marusi Bridals asangibwa ku Anet Plaza first floor F11 yes sebo tweyanzenge kibi nnyo okubanga ate oyogera mu bantu ate bambi notayisaawo bizinensi yo kiba kirungi abantu ne bakuwagira oli ayinza okugamba eba mukyalo oyo wakisa kamuwagire ku mukolo gwange nyongere n'akasenga bannange nno ndisenga mikwana bali eyo nze senga Marusi Kawomera mukwano era nga nsangibwa ku Anet Plaza second floor S11 mbulirira abaana ab'obuwala abagenda mu bufumbo obufumbo ne tubutereeza n'ogera okuyingira mu bufumbo ng'obufumbo bwo buli tayari njagala bannange mufumbe nga nze obeere mu maka go omukyala yenna yala bufumbo tojja kubeera wabweru ogambe nti n'oli mukyala nedda mujje mikwano tubakoleko buli kimu ekyetaagisa ky'omanyi nti kikolebwa mu kisenge buli kimu tukiyina kiri tayari nammwe abaana ab'obulenzi abatalina maanyi akantu tukayina bakayita kati gusansolima yesebo Uncle Fred ebigambo ebisembe eri abantu abatulaba nga tumaliriza olunaku olwaleero and abantu basinga kimanyi kati ekibuuzo kiri kimu Uncle Fred kuti waali oba otuyambyeko lwaleero lwokka munayo omutima otuyinza okutufaanaganya ffenna wano emitima tetuyinza lekerera muganda wange ono oba muwala waffe kubeera mu siteeti eyo kaadi zino nze ŋŋenda nazo kuba nyina ziprotectinga nze mu ddwaliro nze next of kin w'omukyalo ono meaning we mba mpaddeyo details zange next of kin nja kutambula naye paka last ye alikowa nti Uncle Fred wummula ne wale batakooye nze sijja kukoowa by the way I'm a counselor by profession so tulina kansala ku team because nyina mu degree mu counseling psychology guidance and counseling ebyo departments zonna nzimanyi era tubadde buli kimu ŋŋenza okubitambulira mu mbadde manyi era Marusi okunne ogamba nti Fred kajje abadde amanyi nti mbimanyi era byonna abadde amanyi nti gye ŋŋenda okugenda sijja buzaabuzibwa oba kino ŋŋenze mu field gye mbadde mmanyi era nze we mbeera ne Susan wadde twogeddenga ebigambo byonna ebijja omuzaamu obulamu mbiina era tujja mutereeza ajja kutereera ne waba abadde ayinamu ekiwuggwa ekigamba nti banne obulamu buwedde tebunnaggwa wabuyina bungi nnyo ajja kufa bukadde leero tumazeeko interview nga tannakaaba agenda aguma kituufu ane mbebaza mwenna abawaddeyo obuyambi okuyamba muwala waffe bambi temujjanga okwomwesiga bampeera ennamba yo eri abajja okunkubira alani waliwo kyesaategedde bulungi ekyabadde mu ddwaliro ate nga nange sinanga egyo emimya oli akubira Marusi nga ne Marusi kati gwe ow'eddwaliro
gwe katukutedde ku ddwaliro gwe gwa abantu bawe namba yo so that bwe baba kuba ekikwatagana ku ddwaliro bakubira Uncle Fred available tebafaayo enamba eri 0700 814689 ye namba yokka gyenyaza sina namba nda 0700 814689 kale omukutu cruise exclusive kosizidde okuba nga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okugamba nti webali nnyo okutugoberera namwe bali nnyo kunzikiririzaamu bwendeeta emboozi nga zino ne muvaayo ne musonda ssente bwe zityo man kimpa amaanyi mangi okumanya wawe nyimiridde na buzito ki bwe nnina nti bwe mba nsobola okukuŋŋaanya abantu nga mmwe muli babitibwa bangi abasindise abamu baminisita abamu temwayagadde boogera mannya abamu baga cruise nze mpaddeyo but please toyogera linnya lyange weebale nnyo mwebalire ddala kale njagala okuba nga ate nebaza ne mukyala Allen Mulungi owa Mulungi Tours and Travel yagambye nti bw'anaaba ateredde bulungi nnyo ye yeewaddeyo okumutambuza ensi eno okumutwalako Dubai amutwaleko ne mu Uganda wano ebifo ebyenjawulo kwegamba alabe nti eri abantu bangi abamufaako alambule ku bifo ebyenjawulo n'ebimu byatagendanga namu so yagambye Allen owa Mulungi Tours and Travel yagambye ye waali agenda kutambuzaamu solonga zo naaba okoze eki oteredde okitegeera so kati oyina okunywa oyina okulya oyina okumira eddagala osobola okubanga osobola okutambula yajja kukulambuza kitegeera era nga baba Mulungi Tours and Travel basangwa ali ku Mukwano Courts oba akava ku CPS ng'olingadde eno kusenana oba ojja basanga awo ku Mukwano Courts kwe bali level 2 ojja kuba ate obafunira ddala bulungi nnyo bakulambuza ensi yonna balambuza this year mu December bagenda Dubai bagenda twala abalambuza abagala ogenda Dubai then nga ennaku z'omwezi nga 3 tugenda ku Oguzulu gwagalo twegatake mtalo jja kubeera 15 buli muntu tugenda nze Brisha Fibi Tom Wanamata n'abala bangi nnyo abana abatwegaseeko kale njagala okubanga atona ku Lero mpunzikira no program yaffe sijja kwerabira Nobat Events agamba nti kunako ride yitako wali ku kalenda wetujja okubeera kuna kuno ride yitako kalenda Rema Namakula alimpa wamu n'abayimbi abalala bangi nnyo abajja okubeera wali kalenda Nobat Events ye promote sawa zino aliko njagala okubanga ate mbasibulira olunaku Lero Marus neyanza nnyo neyanzenga akaddeko wamu ne Uncle Fred mwebale nnyo naawe Suzi webale nnyo kunza amaanyi nti obuyambi bwe tuli mu kusaka ndaba at least nga amaanyi weegali kale njagala obasibulira olunaku Lero musibe bulungi mweraba